Yes, alright. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Tugenda kubanga tutandikirawo mu kaseera kano kennyini ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda kubanga tusumulula. Mbalamusizaako nnyo, mbakulisaayo nnyo obwakedde, mukuliko obwakedde, kansubire nti ekiro kibatambulidde bulungi nnyo. Buli kanyomero kansi gye musinzidde okubanga mutuwuliriza, ngutegeeza nti webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era nga okoze kyamaanyi nnyo. Kakati gye buvuddeko ngenze ne mbawo akatambi akalaga commemorations Paul Kagame Memorial ogulingo olunaku olw'okujjukira ekijjukizo kya 1994. Baadde information nyingi naye waliwo bingi bye tutakutteeko. Tugenze ne twogera ku yaliko pulezidenti w'eggwanga lino erya Rwanda Paul Kagame nga tannajja, kiki ekyamutta. Tetulambuludde nnyo biri awo na nsonga lwaki Paul Kagame w'eggwanga erya Rwanda ligenda maaso n'okucelebratinga kibayita commemoration memorial ey'okujjukira genocide ya 1994. Kakati njagala otuule owulirize sharinga kubanga commemoration eno eyinza obba eyina ebintu bingi byesumuludde byezuukusizza. Sinakini mwandiraba ebyewuunyisa mu kufa kwa Byarimana eyali omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda. Ngenda kubanga ndubaseetulira gwe ky'oba okola kolera ekintu kimu: sharinga, likinga, gwatannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikuwoneko obeere ng'otweyungako. Tusimbudde owaayi wakyebuuzizaako lwaki Paul Kagame ow'e Rwanda agenda maaso n'okuteekawo event eno eya commemoration ey'okujjukira omwaka ogwa 1994. Obadde okimanyi lwaki ye ateeka nnyo emphasis mu kusuubiza bannansi n'obbakakasa ennyo n'okubamatiza nti tebeeraliikirira Rwanda genocide teriddamu kubaawo? Tugenda kubanga tubikwatako. Kakati tubadde tukyagenda mu maaso nga nkugamba nti ensonga obadde wali ozzeekaawo n'ozeebuuza lwaki Paul Kagame yandibadde ateeka event eno. Yowaayi lwaki asuubiza nnyo bannansi b'eggwanga erya Rwanda tebeeraliikira, tebafaayo? Rwanda genocide tejja kuddizibwa mu ggwanga erya Rwanda. Kati kansooke nkumenyeremenyere bino otegeere engeri abakulembeze gye bawuddisaamu bannansi baabwe, engeri gye babateeka mu katiba ne basulika obwongo. Si ggwanga lye lyokka wabula okutwalira amawanga agasinga aga East Africa gaasulisibwa n'endowooza. Njagala weetegereze ekintu kino. Paul Kagame enfunda eziwerako avuddeyo ng'agamba bannansi b'eggwanga lye nga batalina kweraliikirira olw'ensonga nti nno tebasuubira Rwanda genocide, tebasuubira genocide kuddizibwa mu ggwanga erya Rwanda, tejja kukomawo. Awo simba waakati kyekimpawalinga Kagame okwogerawo atyo. Ensonga zizino wammanga. Esooka, Kagame ono azze alumizibwa nnyo n'ebitongole eby'enjawulo nti abaakinga abayeekera ba M23. Okusinziira ku information efulumizibwa mu United Nation, mu East African East African Community, mu South African Development Community, bayita aba SADC, balumiza Paul Kagame nti okusinza kunoonyereza kwabwe
ne lipooti ezifuluma kiraga nti no Kagame abaakinga abayeekera bano era yakyasibya olutalo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kati kino Kagame wakitegeera nti nno ebitongole bino ebisatu ate byamaanyi mu ggwanga tebibiri in favor naye, tebimufevalinga, tebiri ku sayidi ye. Kyabanyiikira okuspreading enjiri eno egumya bannansi be nti temufaayo, temusuubira nti nno genocide enadda mu ggwanga erya Rwanda. Kakinajja kisuubiza bannansi ng'akyogerera mu kamera n'amawanga agamuliraanye gasobole okuba nga gakiwulira era nga gakikakasa. Ensonga ekyekweseemu emabega waakyo yeeno nti olw'okuba Paul Kagame ono akimanyi bulungi nnyo nti agenda mu maaso n'okuyeekera eggwanga erya DRC era nga y'omu ku babaakinga abayeekera ba M23 akimanyi bulungi. Kakati buli waavaayo n'asuubiza nti tajja kuzza genocide mu ggwanga erya Rwanda, kitegeeza agenda kukola ebintu bino wammanga. Agenda kubeera ng'ateekawo reforms safeguards ezisevinga eggwanga lye okuva ku balaba abandi mulumbaganye, era ensonga nnyingi zagenda okwekwasa era nga ze zino wammanga. Ye agamba abayeekera eggwanga erya Rwanda naddala abahutu abaaliwo mu biseera bya 1994 mu Rwanda genocide baddukira mu ggwanga erya DRC. Ekyo kimuyingiza DRC ogenda okufugaza abayeekera abo. Ekyokubiri, eggwanga erya Congo lijjuddemu entalo, so beetaaga okusekiwalinga booda yaabwe. DRC bwe batesobola kusekiwalinga booda yaayo, ffe katugiyambeko gisikiwalinga. Okitegeera? Kati byonna bigenda maaso n'okukolebwa bikulaga nti omusajja agezaako okukuuma bannansi na ggwanga lye, temumutambaala, temumutabaala. Era enfunda eziwerako olabye n'Amerika ezze ne mupressurizing nga Paul Kagame gy'amajeego mu Eastern DRC. Withdraw your troops. Wabula ye agamba nti niye munaamuteekako envumbo sanctions ezenkana zitya tagenda kulekulira mu ggwanga erya DRC olw'ensonga nti tewali garanti nti ggwanga lye linaasigala nga liri safe ng'amaze okukyusa obwangu bujja mu East Democratic Republic of Congo. Agamba kino tekisoboka, sobola kulisinga bulamu bwa bannansi bange bwe mutyo nga nte nkimanyi abahutu bagoberegana badda mu bibira bya DRC era abamu bazze balabibwako nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda. Nedda tetugenda kikanya. Era zaavumiriza sanctions zibagenda maaso n'omuteekako eggwanga erya Amerika nga bwe litatta n'ekitiibwa ky'eggwanga n'abakulembeze obutabamalaamu nsa olw'ensonga nti nno Rwanda ggwanga eryetwala era lirina okuba nga liteekawo measures okusekiwalinga security yaabwe mu ggwanga lyabwe bo ne bannansi. Era ng'agamba amajeege newankubadde ganyoomeddwamu gayisiddwamu nnyo amaaso naye basigale nga bali faamu, basigale nga banywevu, kubanga kyekyo kyokka ekijja baleetera nga bayimiridde okusobola okutaakiriza Rwanda genocide obutadda mu ggwanga erya Rwanda. Nagambye oli ku UG Updates TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Embeera nga we nkugambye
embeera nga wenjikulaze gwe mukwano gwange ali yampuliriza ebintu birungi si birungi eri Paul Kagame tugenda kubanga tubiyitamu mpola mpola. After the genocide, Rwandans chose to rebuild our country together. With that came a promise to never let the politics genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering. All that is just noise. Kati omuwulidde abasuubizza mu commemoration gye babaddemu yabaddewo olunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe tulimu 2026 ng'abagamba nti temutya genocide tesobola kukomezebwawo mu Rwanda era teridda. bye bigambo bye mbadde njagala osimbeko ennyo essira lwaki agamba nti teridda era kino kyafuuka kyakwekwasa ekimubeeza mu ggwanga erya DRC kyagezaako protecting again nti alabe nga abahutu oba genocide teddizibwa mu ggwanga erya Rwanda era buli bamubuuza ye agamba ekyagezaako protectinga ate nga si kibi. Abagamba si kibi okubanga nnyina oprotecting eggwanga lyange nange ng'omuntu. Era yagenze maaso n'okusoomooza amawanga ag'ebweru agagenda mu maaso n'obba sanctioninga. Yabagambye nti neemunateekako envumbo ezenkanawa tezigenda kunyoomola kitiibwa kya Rwanda kyeyina. Naye ng'ajjukire baali bakola interview Paul Kagame ono eggwanga lya Rwanda n'olaba liganye okukulaakulana. Bwe baali mu biseera ebikadde bakola interview omusajja yakyaza Paul Kagame yamugamba nti gwe tulaba nti nno eggwanga erya Rwanda okutambula okumuvinga ono okugenda mu maaso wateekeddwa okubeerawo accountability ku kufa kwa Habyarimana. Weetaagisaawo clarification awo eggwanga lisooke likunyumire ligende mu maaso. Era bw'oba odde owuliriza emboozi ze by'abadde ayogera azze ayogera ebigambo bya nyiike-nyiikemu ng'agamba nti ebyo byonna bye muwulira mutabani wa Habyarimana okubanga yayingidde mu kibuga Kinshasa mu ggwanga erya DRC gye yatuukidde ne famire ze era nga bagamba nti bandikomawo okwesimba Paul Kagame basobole okubanga beddiza entebe yaabwe n'obuwanguzi bwabwe obwababbibwako. Kati yagamba temutya ebyo bigambo ate yenna yenna it's just rubbish. Kyekyo nno kyavuddeyo nakyo kyabagambye. Nabawadde ensonga endala ey'okubiri event waaki Paul Kagame agenda mu maaso n'okubanga akuza event eno mu ggwanga lye. Waaki ajjukira omwaka guno ogwa 1994 mu Rwanda genocide waaki Roza yandirujjukidde nnyo. Kakati Paul Kagame akola kino ekintu 1 looking for sympathy eri bannansi b'eggwanga erya Rwanda nti naabo bandivuddeyo mulwanyisa kasita bawulira nti n'omusajja akuzizza olunaku ataddewo memory tujjukiza bannaffe abaatubulako abaagenda ezira ku mimwa
abaafa abaatufiiririra kati balaba nga bateereddewo nnyo kyamaanyi okuba nga babajjukira so nga ye Paul Kagame akifuniramu sympathy nti omusajja si ye yatandikawo olutalo luno jjukira nti nno era alumirizibwa okuba nga yatandikawo olutalo luno olwa genocide kati mu kulumirirwa wano afuna sympathy eri mu bantu nga bagamba omusajja bannange olaba agezezaako okuteekawo ekijjukizo ekijjukira bannaffe kitegeeza omusajja agezaako okuba nga atuprotectinga era buli wabaako ab'opposition abajja nga kino akikomyawo ng'abasuubiza nti teri muntu agenda kulumbagana ggwanga lyammwe nate era mu Rwanda temuliimu opposition abavuganya batono nze nakugambye oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano kakati oluvannyuma leo byonna byonna byenkusaba meetingidde nkugaye Paul Kagame ajja alumirizibwa wekite wekiri yes alumirizibwa is accused okubanga ye yajjawo obulamu bwa Harimana omukulembeze mu biseera eyo mu 1994 mu Rwanda genocide lwaki nkugambawo ntyo njogera gyayogeramu ne feeling gyakiyinamu ne arrogance n'okulaga nti tafaayo mu interview eyo ekulaga nti waliwo interest ey'amaanyi nti niwandibadde tiyandifudde kabenje ka nnyonyi yali wakuvaawo oba okategedde akantu ako kansooke mukuddize Paul Kagame omwote buliro n'oluvannyuma tuneeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death and I don't care. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. Yes, ndowooza ebyowuliddeko omusajja mukulu ng'awanda muliro ng'era ng'agamba nti nze sifaayo kufa kwa Habyarimana nti singa nange mu kaseera ako nze yafa naye teyandivuddeyo ngolowooza jjaaji yandibuuza ebibuuzo bye bimu singa nze yafa n'agamba nti no ky'oba olina omanya nti Rwanda yalina constitution zaayo ng'ezitwala
reforms era talina nsonga waaki agenda mu maaso n'okuba nga abuuzibwa akana n'akataano era nga kigambibwa nti Byalimaana okufa agamba ekyo kyali kisuubirwa kubanga buli muntu yali alwanira ku sayidi ndala ate ebyo nga bya lutalo era nammwe mukimanyi nti mubaamu okufa kati ngutereddeko akatambi ako naye si ensonga ekunterezaako akatambi ako kulaga engeri ki Kagame submission gye yakola kufa kwa Byalimaana accusations ezoogerebwa butya bwayakitwalamu bwe yakikwata kikulaga ekifaananyi ekituufu nti ebiseera ebyo po Kagame yali akyali muyeekera tukikirize gaana obuyeekera obwo teyabukola yekka waliwo omuntu yamubaakinga emabega era ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti olw'okuba mu kaseera kano gubasaza mu kimu ng'ambazzi bwe gute we gwali n'ebiseera ebyayita njogera ku mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne po Kagame kirabika okunoonyereza awo waliwo we baabulira jjukira Museveni ye awamba mu 1986 bano bazze mu 1993 kitegeeza gavumenti ya Museveni yalina obusobozi bwonna obuli ku luutinga amagye okugenda okulwanirako munywanyi po Kagame kyobulaba abantu abasinga okulumiririzibwa nti be babaakinga abayeekera ba M23 batandikira wano mu Uganda kubanga tulaba nga abakulu babayeekera beesogga eggwanga erya Uganda ne bagenda ku discussions ez'enjawulo naddala omwaka guli kyalabibwako kakati in short brief njagadde ku briefing osooka otegeere po Kagame ayogera atya ku Byalimaana muwulidde engeri gy'amwogerako kakati tusimbudde ogenda tutegeera Byalimaana yaani Juvenal Habyarimana ono yali mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda yafa nga Apuli ng'ennaku z'omwezi 6 Apuli ng'ennaku z'omwezi 6 nnaku eziyise mu 1994 era y'ensonga lwaki olaba commemoration eno baagikoze ng'ennaku z'omwezi 7 nga bagezaako okujjukira olunaku luno olwa 1994 luno lwe lunaku omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda we yasse ogw'enkomerero era kigambibwa yali mu nnyonyi neekubibwa paka wansi nelandinga mu Kigali mu ggwanga erya Rwanda kyali kikulaga ki kyali tikiriko nakabuuza nti okuba toyitolize zino ennyonyi gye yali ekubiddwamu teyitolize eggwanga erya Rwanda kyabaleetera okulumiriza eggwanga erya Rwanda nti lye ligenze mu maaso n'ekikula kino mu kufa kuno kigambibwa Dasaurat Farrakhan 50 jet eyali ekisitudde Habyarimana ne Interiamira pulezidenti w'eggwanga erya Burundi bonna bano baakubibwa mu surface emiso yajja n'ebakubira mu nnyonyi era buli muntu eyaliko yafa okwo kw'ossa abakulembeze ababiri owa Burundi saako ba ministers saako n'abalwanyi ba fighters mu ggwanga erya France bano nabo bambi obulamu bwe bwakoma so bino ebintu we tubyogera si byakusaagamu tukugirayo ddala wiino n'amazima osobole okutambula wamu naffe osobole okuba nga tolekebwa tonyigirwa mu ttooke kati nno kuno okuttibwa assassination eno yasaavinga nga direct spark okuva mu ggwanga erya Rwanda okutandikawo Rwanda genocide eno yali immediately spark the cause
era yatandika mu ssaawa embala obubazi oluvannyuma lw'ennyonyi eno kurashinga, era yaviirako okubanga mubeeramu obutemu madda obwali mitwalo 8 ez'Abatuusi saako ne moderators Abahutu 100 olunaku. Kakati olunaku olw'eggulo Paul Kagame n'asalawo ategeka omukolo ogw'okujjukira ebyagenda mu maaso. Kigambibwa nti Abahutu baali beesukkulumya nnyo. Okusinziira ku kunoonyereza ne ku b'observers bagamba Bahutu baali beegulumiriza nnyo okubeera ab'ekitalo era nga bava ku sayidi ebya Habyarimana ku gavumenti ye eyali eya military, yali ey'amagye. Kigambibwa nti nno presidential guard be baashuutinga ennyonyi eno okugwa wansi kubanga baali bagenda mu maaso n'okuopozingibwa okukola peace agreement, Arusha Accords. Byarimana yali amaze osayininga Tutsi Led Rwandanese Patriotic Front RPF. RPF eno baali bayeekera era nga theories ezimu zigamba baali bamaze okuproposinga nti RPF akagurupu kano akabayeekera akaali kakulemberwamu Paul Kagame ke kaali mu buvunaanyizibwa era ng'ogasseeko n'Abafalansa 2012 France nayo yalipootinga ng'includinze nti miso probably yava mu Kanombe military base eyali econtrollingibwa Abahutu military. Mu mwaka ebyo bya information yajja mu mwaka gwa 2012 oli yafa 1994 naye nga balese information eno baki Bafalansa ate abaali bakwatagana ennyo ne Paul Kagame. Kati France neddayo nekola investigation ng'egamba nti olw'okubanga ennyonyi yali ya France naye officially mu 2018 we waaliwo obujulizi obutaamala okususpectinga RPF members ne babukyusa, France ne bukyusa. RPF Mugambe kaali kabinja kabayeekera akakulirwa Paul Kagame. Era okufa kwa Habyarimana kwaleetawo power vacuum, ekifo kyali kisigadde tekirina bukulembeze ng'okuttingana kwe kugenda mu maaso nga Abahutu bagenda mu maaso n'okwegulumiza era ne bajjula eggwanga ne batandika transforming eggwanga oddifuula ekintu ekitagasa. Era sisitimu yali egenda mu maaso n'ofuga eggwanga yonna neeyuzibwa bulere. Kugambye nti oli ku Yugi Update TV k'osinzire okuba ng'otuwuliriza. Kakati ekyo kyekika y'ennyonyi egambibwa Habyarimana omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda saako n'owa Burundi saako ne ba ministers saako ne ba delegates abava mu ggwanga erya France mwe baafiira mu 1994 oluvannyuma lw'okurashinga n'emiso. Nagambye oli ku Yugi Update TV kogenda mu maaso n'okujja information ono. Kakati awo ye munywanyi waffe ayingiriramu wa Uganda bigikwatirako wa
kigambibwa nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yali asinga eggye ery'oku ttaka wano mu Afirika era ng'agenze mu maaso n'okuba nga alumbagana bukeyosi mu mawanga era buli yayagalanga obuyambi yaddukiranga wa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati era kigambibwa nti olw'okuba ngu bano ababiri baali omukwano gwali gubasaza mu kimu ng'ambazzi, kigambibwa nti waliwo possibility okuba nga mwami Yoweri Kaguta Museveni yalendinga hand eri omukulembeze w'eggwanga eri omuyeekera w'ekibinja kino ekya PPF ekya Rwanda ekyali kikulirirwa Paul Kagame okusasineetinga omukulembeze yaliko ku budde obwo basobole okwezza obuyinza bo ng'abatuusi. Kati wiina avuddeyo era simanyi Museveni bwakukajjuutuka Paul Kagame ye ate ebibye bibi nnyo olw'ensonga ne statement yennyini gye yakoze eyongera omuteekako sanctions nti tagenda kuwithdrawinga troops ze kuva mu DRC. Abagere tebajja mutiisatiisa. Kakati embeera eyo buli w'ogiraba omanya nti eggwanga lyetaaga kununulwa, lyetaaga kutaasibwa. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza, kansubye nti information tebakoze bubi. Likinga, sharinga. Genda mu comment section, teekayo endowooza yo. Ojja kuba ng'osola bulungi nnyo okuba ng'oddibwamu. Mbaagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.